have removed it. We have agreed with you. Poliisi mu disitulikiti ya Rakai ng'edduumirwa Geoffrey Baluku yalemesezza enteekateeka z'ekibiina ki NUP ezabadde zitegekeddwa ku kisaawe Lumbugu ezabadde ziwomeddwamu omutwe Grace Nalubega ayagala eky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno. Poliisi olwatuuse yalagidde abantu bano okwamuka ekifo n'ababadde baleese weema nga kw'otadde n'obutebe ne balagirwa okubiggyawo mu bwangu. Yes, tuli bakakamu naye tosobola kugaana function eno. Bano bagamba nti basaba akulira ebyokwerinda e Rakai omubaka wa President Sarah Kiyimba n'akkiriza olukungaana luno kyokka ate kyamubuuseeko bano okwekyusiza mu kiti ng'embazzi. Ne tutwala obuvunaanyizibwa ne tuwandiikira RDC omukyala Sarah Kiyimba ne tumuwandiikira ebbaluwa yaffe era n'eddiso ne tumuwaako kopi bonna. Iso n'atugamba nti security committee egenda kumala kutuula. Security committee nga kasanti yatuula. Era ekyava mu committee omukyala RDC Sarah Kiyimba atukubira essimu. Yankubira essimu nze kennyini n'angamba mukyala Nalubega nti ye omukolo gwo gwa ddi ne tumuwulira ennaku z'omwezi nti nga 24 n'angamba omukolo nti nkukkiriza. N'angamba naye saagalako Kyagulanyi. Nalubega akukkulumidde ab'ebyokwerinda okuyigganya ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya kyokka aba NRM ne babaleka okukola bye baagala. Naye ate bannaffe ab'e NRM bo bakuba enkiiko nga bwe baagala ne batuuza abantu. Si mulundi gumu 2-3 wabale w'Ejjaviira ne Kinyamatama baakola olukiiko wali eRwamaggwa emirundi 2. Kinyamatama n'alutwala Gindi ekiziba. Bwe babuuza bo kopi ezaabwe ziriwa tewali agikulaga. Amyuka omwogezi w'ekibiina ki NUP Waiswa Mufumbiro eyabadde omugenyi omukulu yalabiddwako ng'awanyisiganya ebisongovu ne poliisi. Waiswa agumizza banna NUP mu bitundu bino obutaggwaamu maanyi n'ategeeza nga bwe bagenda okuwandiikira omuduumizi wa poliisi ku nsonga eno. Wiiki emu tukomewo wano ng'abakulembeze oba bbiri tusinziira bwe tunakkaanya ne security organs zonna kuba ffe kye twagala kwe kubawa obubaka obw'enkyukakyuka. Tebaagala twogere ku bubbi bwabwe obw'amataka ebyaddala. Tebaagala twogere ku kitta abantu baffe bakola ki? Tebaagala twogere ku kitulugunya abantu. Bannanupu bavumiridde ekikolwa kya poliisi kino. Era twagala okukakasa bannarakai nga tuli wamu ne bannayuganda bonna tugenda kusinziira e Rakai okulabika nga tununula Uganda Uganda afune eddembe lye. Tuzze tugenza okutuuka wano batugubye batugaana naye tubuuza kiki ekigenda maaso obanga okulonda tekuliiwo nga tewali kuvuganyizibwa bakugyewo. Abamu kituwendowooza nti oba okulowooza mu ggwanga n'ebitongole bya gavumenti oba tebikyakwataganirako ddala n'olunaku n'olumu. Naye poliisi simanyiwa gyevudde okukola ki okulaba nti tutaataaganya so n'olw'ensonga eyo Abanarakayi Bannayuganda tulina okwebereramu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Masaka Twakasirye agamba nti bano tebafunye lukusa lubakkiriza kutegeka lukungaana luno ng'ate bamanyi bulungi emitendera mwe balina okuyitira. Tubawa amagezi nti baddeyo beeteeketeeke bawandiikira omuduumizi wa poliisi mu ggwanga bw'atyo nga bamubuulira ensonga lwaki baagala olukiiko olwo okubeerawo na nsonga ki saako n'abantu bameka abagenda okubeera mu lukiiko ng'olwo tulabike nga tubawa security emala okulaba nga abantu baffe tebafuna buzibu. Guno si gwe mulundi ogusoose nga poliisi yeezooba n'abawagizi ba NUP naddala mu kulinnya eggere mu nkuŋŋaana zaabwe wakati mu kubalumiriza nga bwe batasooka kufuna lukusa lubakkiriza kukuŋŋaana. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.